Si buli bafumbo nti balibeera bonna lubeerera. Si buli gw'olaba yeeyagalira mu bufumbo nti alibubeeramu lubeerera. Si buli gw'olaba ku mulimo ng'akola nti aligubeerako lubeerera. Si buli gw'olaba mu ssanyu nti alibeera nalyo lubeerera. Si buli gw'olaba nti mwavu nti lubeerera aliba mwavu. Si buli gw'olaba nti tali mu bufumbo nti tasobola bubeeramu. Eno ensi bw'etyo, eno ensi ekyukakyuka, eno ensi ebuzaabuza, era ky'ova olaba nti nga tonnafa teweevuma ggwanga, oba tosuubira kufumbirwa era nga buli musajja akugaana ate n'ofumbirwa, oba tosuubira kuwasa nga buli mukazi akugaana ate n'owasa, oba tosuubira kufuna ssente nga buli ky'okola kifa, buli ssente z'okwatako ze zifa, enkya ng'onoofuna ssente ne weekanga nga toozirina. Noolwekyo bw'oba ne ssente todduula, bw'oba ne ssente toyogera bubi, ensi kukyuka, ensi ekyuka, ensi ekola amakyusa. Omwavu enkya osobola okusituka alina ssente, enkya zisobola okuggwaawo. Alina obufumbo, totunuulira atalina bufumbo n'oseka. Atannabufuna obufumbo naawe toggwaamu ssuubi. Ekitwogeza ebigambo ebyo kivudde ku bubaka oba ekirooto kya mwana muwala ow'olugave nga sinnaba kituukako. Togaananga kufumbirwa, togaananga kuwasa, togaananga kukola. Ensi buli kimu tulina okukigezaako. Ne bw'oba otegedde nti tolina mukisa, kubanga eriyo abantu abatambulako ne bamugamba nti omukisa togulina, tekitegeeza kutuula waka. Ekirala, abantu bangi bafunye ebisiraani ewantu ewatono. Okugeza, osobola okubeera n'omusajja naye nga tolibeera naye mu bulamu bwo, kyokka nga mu bufumbo obwo empewo zammwe zikolagana era zikkaanya, era nga bw'oloota ebirooto byo bikulaga nti oyo taliba musajjawo, kyokka ng'ate mu bulamu obwa bulijjo temunnafunawo kibaawukanya. Naye muno mwe tukuumira ebyama abalubaale, gwe nga bw'oloota oloota bakugamba nti oyo omusajja tolibeera naye, taliba wuwo, naye nga mu bulamu obwa bulijjo mukkaanya, akwagala, ky'oyagala akikola era museka era munyumya. Kitegeeza ki? Nti si buli b'olaba nti bafumbo, si buli b'olaba bazaala mu bufumbo. Okugeza, omukyala n'azaala abaana bana mu bufumbo, enkya n'omusanga nga yabuvaamu. Nti buli kimu omuntu mu nsi akiyitamu, era omuntu talina kweyisa bubi buli w'aba ayise. Bwe mubeera mu bufumbo mutuuka ne mwagalana, n'owangala ne bbaawo n'omuzaalira abaana 3, oba omusajja n'awasa omukazi ne bazaala abaana 3, naye ng'ate obufumbo bwo bulifa. Obadde okimanyi nti enjawukana y'abaagalana erekawo ebisiraani ku buli sayidi? Kisinziira oludda olumu lweyisizza lutya. Abaagalana bangi abaawukana mu bubi, naye emyoyo ne girondako ludda ki olweyisirizza obubi ku lunnaalwo. Okitegedde? Enjawukana yammwe esobola obbaleka nga mwenna buli omu gy'alaga waliyo omukisa. Enjawukana yammwe esobola obbaleka
nga omu ensi yeekomyawo towulyangako muntu akugamba oba mukyalo oba musajja nti okuva lwe nnayawukana ne girlfriend wange oba boyfriend wange oba mwami wange mbonaabona nkaaba okuva lwe nnayawukana n'omwami wange taata w'abaana bange yaŋŋamba tolifuna musajja mulala era okuva ku olwo mbonaabona buli musajja gwe nfuna nasigala ndoota oli taata w'abaana abo temutera bawulira ekigambo kiikino lwaki mwawukana ne mweyogerera ebisongovu lwaki mwawukana ne mutasigaza bbanka y'ebyama byammwe lwaki mwawukana ne mwefuula obulere lwaki mwawukana omukyala n'ogenda ng'oyogera buli kimu n'ekitajja eri buli gw'osanga olw'obusungu lwaki mwawukana abaana n'obasibirira entanda embi so nga bo basaalumanya tebakibaddeemu okwawukana kwammwe kubadde wakati wammwe ababiri mu byama byammwe enjawukana y'abantu abamwe baleka sseke enjawukana y'abantu abamwe bakyusa emirembe gye babaddemu ne baddira ddala wansi ku ttaka nsaba mubeere bagezi abaagalana mwenna bw'osalawo n'ogaa nti ogudde mu mukwano n'omuntu ne mwewasa n'ofuna olubuto oba oli musajja oganzizza omuwala afunye olubuto mubeere bagezi obufumbo bukuba ebisiraani enjawukana ekuba ebisiraani buli sayidi eriko empewo omukazi abaako empewo omusajja abaako empewo mu kwawukana ne mwerangira olinga amazi obusiru bw'abeewammwe obusiru bwa maama wo obusiru bwa kitaawo tondirako mazi weerabidde nti olutalo lulanda ne luva ku mmwe abantu ne ludda mu mpewo kubanga buli lw'ovuma aliko empewo obaako ebirala by'ovumiramu omukazi n'oyawukana n'omusajja gy'olaga amakubo ne goonooneka emirimu ne gyonooneka buli musajja gw'ofuna obeera ng'eyateekebwako ekisiraani tebaddamu kwagala tebaddamu kuwangaala naawe mbadde nsaba tubeere easy tubeere bakkakkamu ekintu tukifuula ekitono omusiru takusiruwaza abalabi tebagenda kukuyamba abawuzi b'omunyama tebagenda kukuyamba bw'obanga omusajja tokyamwagala baako ebimu by'omira fuuka ow'emmizi yogerako ebitonotono omusajja badde ampisa bubikomaawo mukyaye muviiridde sikyamwagala sikyamwetaaga genda toyogera bingi bangi bafunye ebisiraani obufumbo bubi nnyo obufumbo tabbu nnyo ffe abalengerera ewala buwakanya ebyaffe ng'ogenda kuwanga tto akati omusomo guno njagala mwenna mugufunemu ekyokuyiga abasuubira okubeerako n'abasajja abasuubira okubaako n'abakazi abasuubira okubaako n'amaka nammwe abagalimu si buli mukazi gw'oyinaawo gw'osula naye nti ali bawuwo wadde olaba mukkaanya wadde olaba muteesa wadde olaba akawala kakkolera wadde olaba toli kaleka nga tonnaba kuwangaalira mu nsi bbanga ddene ensi oba togimanyiimu kituufu oli awo osuusuuta omulenzi wo oli ku kyeyo waleka omulenzi wo e Uganda muli mu Uganda mwagalana mwenna abalina emikwano abalina baganzi bammwe abamu musula nabo abamu mwawasibwa abamu mwawasa abamu muyinamu abaana abamu muyinamu mbuto okitegedde muwulire bino empisa ennungi kikulu empisa ennungi zikulaga gy'oliraga n'enkomekkerezo aliko omukululo omukyafu ne maaso gy'olaga bwe kiriba omukululo gw'olessa emabega bwe guba gukyakwenyumirizaamu ne maaso bibeera birongoofu ekifaananyi ky'oleka emabega kikutambulirako okutuuka olubeerera mu bulamu bwo obw'ensi ebisiraani tutera byekuba ffekka kyokka ate bw'oyagala osobola obutatambulirwako bisiraani singa omuntu aba akuyambyeko singa omuntu abaako ekitono kyakkwatiddeko singa omuntu abaako we yakuyisaako awatono singa omuntu abaako ekyo kye yakutuusaako kye wali tomanyi
okugeza eyo gye mukolera emirimu, okugeza boosi wo wakolerayo emyaka 2 oba omwaka ne bakusasula ku mulimu ogwo n'ogula poloti naye nga wali togirina. Olunaku ne lukya boosi wo n'akunyiiza ku mulimu ne bakunyiiza. Mu njawukano ba mu kugoba ba easy. Tovuma, teweevuma lunaku lwe wakeera nkya kusinkana bantu abo abakulira omulimu ogwo. Mwattu bwe banaakugoba buli bwe banaabeerangawo mu biseera byabwe eby'eddembe bajja kutuukanga bakujulize bagambe mwattu omuwala oli twamugoba naye mwattu yali mukozi yali asinga ku bano. Olulimi lusigala lukulondoola, ebigambo by'abano boolese emabega bisigala bikulondoola. Abantu abamu bamanyi okusonyiwa, bamanyi okwekuba mu myoyo oluvannyuma lw'ekiseera ekiyiseewo nga mwayawukana. Bw'aba musajja nga wamulekawo bamanyi okuddako emabega nga yawasa omukazi omulala, ebirowoozo bye ne bigamba mwattu Jackie, mwattu yali asinga ku mukazi ono, mwattu saamanya, mwattu nakola ensobi, mwattu napapa okumugoba. Ebigambo ebyo bisigala bikwerekera. Buli lw'onoobeeranga ng'owerekerwa bikolimo, owerekerwa olulimi olubi mu maaso gy'olaga si birungi. Naffe ffennyini ffe abatudde mu nkola y'obuwangwa n'ennono nga nina kye nakkolerako, nga nina kye nakuyisaamu, ng'oyina kye wammanyirako, ng'oyina kye watuukako okuva eri ffe, tugambe abasomesa, tugambe abatudde mu mbiri, tugambe wankyalirakokko mu lubiri, tugambe wabeerakokko nange, tugambe oyina kye wanfunako ekitonotono. Mwattu omuntu bw'atyo ne waba akunyiizizza ne waba akusobezza, fasiti sooka omusonyiwe ogambe nti abantu abalamu bwe babeera, abantu abalamu bibasobako. Oli asobola okukunyiiza ekinyiizo kimu ne kikwerabiza ebirungi 16 bye yakuyisaamu. Oluusi wali tolina ky'olya, oluusi wali tolina w'osula, oluusi wali weeyiiya, oluusi yakukwatirako, oluusi mu ssente, oluusi mu kyokulya, oluusi mu kkubudaabuda omwoyo, oluusi wali olemereddwa mu mbeera, mu birowoozo ne mu nneeyisa, oba oli awo oluusi yakuzimba buzimbi n'akuzaamu essuubi. Bingi bye tujjukira wakati mu kusoowagana, ebimu n'oleka. Amaka nga gatuuse okutabuka, mukyala ggwe jjukiramu omusajja bwe yakusanga, ebyo ebyamaggwa obimanyi. Ewammwe wali okooyeeyo, ku mirimu gy'oli wali okooyeeyo, wali mu bbanga. Jjukiramu omusajja oyo ng'akukwana, oba mwali ku kkubo, oba mwali waka, oba mwali ku ppate. Olunaku olwo lwokka lukumala. Wano nga mufunye obutakkaanya, musonyiwe. Bwe muba nga musazeewo nti mugenda kwawukana, kituufu genda, naye ebyo by'ojjukira emabega, ebyo ebyaliwo wakati nga mwekwana, ebyo ebizze bibaawo nga bw'omusaba ekintu azze akikuwa. Naye olwaleero omukutte n'omukazi onyiize nnyo, baako wookoma mu bintu ebimu by'olina okufulumya. Tetugaanye abaakujooze, naye kizze obadde okimanyi nti n'akisidenti zibaawo mu nneeyisa, mu bantu, omuntu akunyiiza n'okitwala ng'obugenderevu, naye ate oluvannyuma ne yejjusa n'agamba nti si kye kyali ekigendererwa, ne mwattu nayawukana ne Juli yansanga ne Namatovu nga nsina naye omukwano, Juli n'ankyawa. Obadde okimanyi nti bangi bejjusa. N'olwekyo omusomo guno tugenda kutunuulira obubaka bw'omukyala eyeddira olugave. Omukyala eyeddira olugave agambye bw'ati, agambye nti nina musajja wange, musajja wange bwe mbeera naye tubeera bulungi, bwe mbeera naye simufunako birooto bya bukambwe, era tuba bulungi, era tuba tweyagala, anjagala nange mwagala. Naye mu birooto nga ndoota, waliwo ebirooto bye ndoota ebindaga nti siribeera naye, talibeera musajja wange. Naye nga bwe tuba ffenna mu bulamu bwa bulijjo, anjagala mwagala.
naye buli lwe tufunamu obutakkaanya obutonotono, ndoota ebirooto ebibi, ndoota abaziika, ndoota entaana, ndoota ebirooto eby'entiisa. Nkiddamu ekirooto ky'omukyalo ono ow'olugave, mwenna mukitegeere bulungi, agamba bw'ati: nina bba wange mwagala era naye anjagala, naye nina ebirooto bye mmufunako nga kirabika siribeera naye, nga kirabika talibeera wange. Naye mu bulamu obwa bulijjo nga tuli ffenna twagalana, anjagala era bwe mbeera naye simulootako birooto bya ntiisa, simulootako birooto bya ntiisa. Naye olunaku olumu bwe tufunamukko engeri y'obutakkaanya oba ey'enjawukana mu bigambo, ndoota ebirooto ebibi eby'entiisa, ebirooto ebikanga, tugambe n'oloota entaana, n'oloota abantu nga baziika, n'oloota abantu nga battiŋŋana. Omukyala ono abuuza, omwami ono kiki? Ye bw'aliba nga si wange, nga tulina ebintu bye tuzze tugatta mu ssente, mu bikalu, bwe tuba tetulibeera ffenna, wabeerawo okugabana ebintu ebyo oba oludda olumu lusigala buggo. Akati maada, omanyinza olugambo tebaalunkubira, simba olukono nkujja amaggoosa envule. Njagala njogere ng'ekyalaani, njagala nkuseseetulire olugambo naawe osiime. Mu lugambo ddwo nduyina ate luwera, ate nga nalondoola lulondoole, kuba maama yali ayina olugambo. Kati kankujja amaggoosa envule, sigenda kufuuka ng'eyagenda okunona eryato, yasanga bajjula n'atuula. Omanyi ndi nakamwantette, kakati gw'obuuzizza yennyini ayogera nga kyalaani, kati kankunnyonnyole naawe weewuunye. Kyekyandeeta, kyekyantumisa emyoyo okubannyonnyola oba njogera kuno nakuli nga gwe baasala akanyata. Sijja kugaana, nze nja kkunnyonnyola. Kati ntandise. Omusomo ogusoose mwe tugenda okujja bye ŋŋenda okkubuulira nti oloota ebirooto nga bbaawo kirabika tolibeera naye, naye mwagalana tewali buzibu bwonna. Okitegedde? Kyokka buli lwogezaako okuba nga ayina ebigambo bwe munaayisinganya ebigambo ebitali birungi ennaku ezimu, oloota ebirooto nga bya ntiisa biki biki, kyokka bwe muba temweyisinganyizaako bigambo bikyamu muba bulungi. Kakati nnyabo kankubuulire, si buli mufumbo nti alibeera ne gw'alina. Si buli b'osanga mu maka nga baseka, enkota y'ettooke eri wali, manda gali wali, ekyennyanja tekiggwa mu ntamu, nti balibeera bonna. Si buli gw'osanga aduula mu maka nti balibeera bonna. Naye mmoto y'abaagalana eri bw'eti gye mubadde temumanyi. Mweyagale mu mazima n'obwenkanya. Oba muliyawukana, oba temulibeera mwenna, mweyagale. Okitegedde? Bw'oba musajja nga watambulako ku musawo ne bakugamba nti oyo omukazi talibeera wuwo, leka kuddayo waka omusindiikirize. Emyoyo egimutuddeko gigenda kkuleka nga gikuzibidde buli makubo, nga kikuteeredde emisanvu mu makubo go, nga ginyiize, nga gikolimye. Omuwala oyo singa omusindiikiriza ogenda kwavuwala ne by'obadde olina bife. Abantu bandyeyisizza batya mu bufumbo? Bw'oba olina munno ng'akwebakako, nga weebaka wansi n'akwebakako, era nga mukkaanya, oluusi wamufunako n'olubuto, oluusi temunnazaala, temwawukananga mu bubi. Abafumbo bawukana mu bubi bakosebwa. Omusajja addirira mu mirimo, n'omukazi gy'alaga okufumbirwa alwawo, naddala nga bayise mu nnyumba ezeerangira, kuba abafumbo mu kwerangira kitwaliramu abakulu ababatudde ku mitwe. Okitegedde? Bw'oba nga okimanyi nti bbaawo wamufunako obubaka nga tolibeera naye, ebirooto tebirimba era kiriba. Naye tebakugambye nti olage sayinize ezo. Abalubaale babeera n'ebyama, teri mulubaale muto. Ekirooto kyonna ky'oloota ng'oliko empewo kiriba, kirituukirira. Ekyo kye walaba omwaka guli, ekyo kye wawulira luli, naye nga kiva mu kamwa k'abajjajjaabo, tekirivunda, kirimala ne kituukirira. Okitegedde? Bw'obanga walaba mu kirooto ng'omusajja tolibeera naye era toliba naye,
wabula obugumiikiriza mu nsi n'oyo gw'olina okusigala ng'ogenda mu maaso n'omukwano naye kubanga abakuloosezza nti toliba naye tebannamugobako era tebakugambye nti enkya genda omugambe nti nviira. Bakuwadde buwi just obulanzi nti oyo talibeera naye tetwawasanga mu kika ekyo, tetwafumbirwanga mu lulyo olwo. Ki ky'olina okukola? Bamira ekiroto ky'olina, basirikira ekiroto ky'olina kuba kisobola okuleetawo emitawaana. Oyinza okigamba bbaawo n'alowooza nti wafunyeyo omusajja omulala, omusajja n'akukubira bwereere. N'olwekyo ng'olina ekiroto ku muganzi wo oba watambudde ku musawo ne bakulagula, tolaganga mbeera. Beera ne bbaawo nga mwagalana, muweereze bulungi muwulire. Fukamira ng'omubuuza, mwanirize ng'akomyewo era ng'abafumbo. Abaawukana obulungi buli ludda lugenda n'emikisa. Ayinza okuba talibeera wuwo naye mwattu ne mwawukana bulungi. Ye kankubuuze, obadde okimanyi nti empewo zikola endagaano? Obadde okimanyi nti omuwala oyinza okuba obonaabona nga tolina w'otudde, empewo zo ne zikufunira omusajja naye ng'omusajja si wa lubeerera? Ekyo obadde okimanyi? Empewo ne zikola endagaano, empewo z'omukyala ne zibuuza ez'omusajja nti munaatulabirira, anti ffe twali bambejja, tetwabonaabonanga. Munnange, ng'ofuna kisajja mu Kampala, ng'ofuna kisajja e Bulaya gy'oli, oba oli Jordan, oba oli Oman, oba oli luddawa, ng'ofuna ekisajja ki Nigeria, kumbe jjajjaawo yakireese. Walabirirwanga, waweebwanga. Jjajjaawo tayagala kubonyaabonya nga kufunira omusajja kontulakiti ya bbanga ki? Nti myaka 3. Abafumbo bangi nnyo bali mu Uganda naye nga bafumba kontulakiti, bawasa kontulakiti, bufumbo bwa liizi. Okitegedde? Bangi. Abafumbo abalibeerera mu bufumbo batono. Abafumbo abasinga si ba mukwano. Abafumbo abasinga amaka bagalimu lwa buzibu. Abafumbo abasinga laavu yakoma baakeera bawiiki emu. Abafumbo abasinga bwe batuuka mu lukuubo bayisiŋŋanya. Abafumbo abasinga ku mikolo bakwatagana, bwe badda waka bayisiŋŋanya. Si buli bafumbo, si buli boolaba beeyagala mu kkubo. Tuukako mu maka gaabwe olabe. Okitegedde? N'olwekyo entanda gye mbasibirira ng'olina omwagalwawo naye ng'omufunako ekiroto nga toliba naye, mwagale. Mwagale oyo eyagamba nti toliba naye okutuusa lwalituusa ekiseera n'ateekawo embeera. Empewo nga zinakwawukanya n'omwagalwawo teziremererwa. Bwe ziba nga teyali y'oyo omutuufu teziremererwa. Osobola okusanga omuntu n'akukwana ng'oli mu maka ga musajja, n'owulira ng'akulya omutima, n'owulira ng'omutima gugukubira mu gugwe naye ng'oli mufumbo, naye nga jjajjaawo asala lukwesikwesi ayagala bakusange. Ate bwe banaakusanga jjajjaawo ateekewo olutalo nga terugenda kkoma, nga mugenda kuwunzika mwawukanye. Ako kakodyo kali mu mpewo, kali mu lubaale, naye okusinga nannyini kakodyo ako gutera kuba muzimu. Omuzimu bwe guba tegwasiima musajja ne gulaba ng'omusajja akwagala nnyo, ng'omusajja ajja kukuleetera okumera amawawaatiro, lubaale akubanja, omusajja aleeta buli ekyetaagisa ewaka. Omanyi omuzimu kye gukola maada? Kankujja amaggo osenvule omanyi nze nange mu lugambo nduseetula n'otya. Munnange olutuuka ng'oliko lubaale, mwenna abaana b'obuwala mumpulira, mugambe nti otyo. Olutuuka munnange ng'oliko empewo, oli mwana wa buwala, empewo zikubanja zaagala essapo, zaagala oddeeko otereeza ebintu byazo, munnange otuuka ofumbirwa. Munnange ofumbirwa omusajja alina ku ssente, mugambe nti otyo. Munnange omusajja nga atandika okukulabirira, buli kimu akireeta, oluviiri alukola, buli kimu, mugendako out, ku mikolo mugenda, ewammwe omusajja akyala aleeta busawo bwa sukaali, naye nga ggwe omuwala oliko lubaale, akwagala mu kyalo, akwagalaka. Jjajja muzimu bw'alaba ng'otandise okusosola enjala, otandise obutagala kukwata mu ttaka, otandise buli kaseera gw'obeera outing buli budde, enjala otandise n'okuteekako enjala engule, olwala olusosola oluzzaawo, otandise n'okwogeza ebirimi enjogera ekyuse, tokyayagala naggenda mu kyalo,
omwami yakuwanika amaka mwiyagala munnange bulijjo alayira nti Geoffrey mwagala nnyo. Olumu wabaawo omuvubuka ayitawo ewammwe ku muzigo w'osula maada nti nkujja amaggoosa envule gamba nti otyo. Mubadde mmanyi nti abantu abamu tebenda ku lwabwe? Mbadde mmanyi nti abantu abamu bagenda obbakwata nga bamukwatidde embwenzi luba lukwesikwesi lwa jjajjaawe? Maada nti nkasuka emboozi wuliriza bw'oddamu nti otyo. Munnange omuzimu bwe gulaba guli bwe gutyo olunaku lukyolu ku muzigo w'obeera mu kisaka temwoli nga mwereetamu omuvubuka. Munne omuvubuka nga naye wa simaati nga naye wa swaga akeera naye n'agenda mu kinabiro n'anaaba n'akomawo nga yeesibye ettawulo omulaba. Eno bw'osiimuula ennyumba osiimuula akabalaza bw'oteekako kyayi bbaawo mwali mu nnyumba tannagenda kukola. N'ono omuvubuka abeera ku mizigo okwo oba yeeyisaayisaawo bw'ajja abeera n'akalediyo matu biki aba ayogera sitoole ezinyuma bwe biti emboozi ezinyuma biki. Totandika kwegomba muvubuka, totandika kulaba nga akutambulira bulungi. Abakazi abasinga obungi mwogere ekyo ekyama, mwogere amazima. Mulina abasajja mulina ba boyfriend naye ng'ate wali ababatambulira obulungi, waliwo ababoogerera obulungi naye olw'okuba nti omukazi tebamutondera kukwana musajja nga mufa manyige naye nga bw'akukiinako oli muka musajja okkiriza. Okitegedde? Munnange omuzimu nga gukusembereza muvubuka yeereeta mu kisaakaate alinamu mukwano gwe ajja n'amulabako kawungeezi ne batuula ne banyumya naye ng'omuvubuka buli lwayogera buli lwamwenya bw'ati gwe wano kabalaza w'osiimuula mu maka go omuvubuka oli akubeera mu mutima bw'oyingira mu nnyumba omulingiririzaako mu ddirisa bwe bityo kumbe tagenda kubeera muganzi wo wadde n'akamwera taliba muzimu. Azimu akuteze ako katego. Munnange oba oluusi otunda dduuka omusajja yeeyisaayisaawo oluusi si byali nako otandika okulaba ng'omusajja akutambulira obulungi, omusajja ayambala bulungi, olwo bbaawo tokyalaba na nnyambala ye. Buli lw'obeera ebirowoozo olina omuvubuka akuli obwo ng'ali ku muzigo okwo akunyumira, ne bw'aba atambula akunyumira, ne bw'aba aseka akunyumira. Okitegedde? Kumbe azimu oliko azimu ayagala kukujja wa musajja oyo, azimu ayagala kusiraanya. Okitegedde? Kakati munne ziba teziri busa. Omusajja aba ayitawo kubanga omuzimu gwe gumuteze. Omusajja aba ayitawo asanga omwana wo ng'agudde. Oli mu nnyumba luusi oli mu ggololo omwana owulira akaaba. Omuvubuka yennyini nga sikoosuula eriiso tali mu kusitula mwana ate abakazi ku baana obamanyi. Asitula mwana amukubako ettaka sirika bebi kati munne omuvubuka ng'akuyita. Madaamu omwana agudde bambi sorry bambi kitaata kibebi sorry. Omuvubuka yeeyogeza sorry ate omanyi abakazi kasita omuwaanira omwana n'omusitula ekyo mukimanyi kakati munnange vubuka kwolwo omukazi ng'asiima nnyo. Manyi abakazi basiima nnyo abasiguze. Omusajja waka ne bw'aba alekawo emitwalo 3 gya kameeza omusiguze asobola okuleeta 3,000 omukazi n'azisiima nnyo. Kumba azimu takwagala mu maka omwo. Omusajja akuyinudde, omusajja akumezezza mu wawaatiro n'eka mu kyalo tokyakyala, tokyali mwana ku kijje, njala nsongovu, emimwa gisiibako lipusitiki giringa nyuma wa nkoko, ekisige akaviiri kabeeramu bu oyiro buno obw'ebbeeyi. Azimu ayagala kusiraanya akugye ku ddaala kw'oli akukakkanye wansi. Okitegedde? Kakati munnange ziba teziri busa. Ng'omuvubuka musinkanye emboozi ng'atandika okugambako ebintu bwe bityo munnaye ng'ogwa mu kisero. Omukwano ng'omufunako mungi nnyo. Kumba azimu ali azimu akwambadde, azimu yakwana, azimu akwanye. Omuvubuka akusembereza omukwano laava erinnya owulire waka tokyajaawo buli lw'omulaba
totereera musajja bwadde omukwano tokyayagala muwa gujjudde olina gw'olowooza kumba azimu alina byabala. Okitegedde oba maada owulira kano kasitolo oba nkogere mukaama maada nkubuuli kemale n'okusimba olukono emboozi za wano olemwa kemale n'okusimba olukono maada male n'okunywa ku lwendo lw'otuzzi kuba eno emboozi olemwa male okunywa ku lwendo lw'otuzzi maada kubanga kakati munnange omuvuka nga takusuula mu mukwano nga temukola purogulaamu tusinkane mu kifo bwe kiti ne bwe kiti azimu abala goolo eyitamu kaakati bwe mulagaana okusinkana mu kifo azimu ng'atandika okukola emirundi ebiri kati oba onaaba okuva ewaka onootera okutuuka mu kifo ekyo tugambe loogi oba tugambe kasiko oba tugambe ku kkubo ebbalibbali kubanga waliwo abakwanibwa ng'oluusi amaka gali mu kyalo waliwo abakwanibwa nga amaka gali mu kibuga ng'omukwano gwe gugenda mu loogi bwe gaba amaka ga mu kyalo omukwano gugenda ebbalibbali ewali ettale okitegedde kaakati mukola pulogulaamu nootera okutuuka mu kifo ekyo kati azimu bw'amala oddukusuulamu n'aleka ng'akomesse feelings zonna zirinnye kati azimu ate ng'agenda bbaawo gy'akolera azimu abeera abatabulamu emirundi ebiri kati aleka feelings zirinnye omusajja atandise okukwatirira azimu ng'agenda ku mulimo omusajja gy'akolera omusajja ng'asooka amuteekamu ekirowoozo Jofule oba sooka oba ntukeke waka eno Jofule kanzije kati wabeera wanjagala mugambe nzija kemala okutukako ewaka eno nina byenjagalayo olwo azimu asobola n'okwerabiza ebintu ku makya naye nga bikwatagana ku mulimo kumbe osobole okubino n'ekawungeezi oba osobola okudda ewaka oba mu mbeera zonna munnange boosi ng'ofuna birowoozo biddako ka azimu bw'akuwa ebirowoozo ebidda eka kwolwo ofune ekirowoozo ekigamba naye kampitire mu kkubo ly'eno kumba azimu we muli ne pulosesi gye mutuuseeko ejjamu mpale azimu ajja ayanguyiriza omusajja bw'oba tonnajjamu mpale era abeera amusassa ku bigere asobola okusangawo omukwano gwe n'amusitoopinga mukyebale muli muti eyo biki biki kumba azimu akeereya budde azimu ayagala bbaawo akusange ng'empale eri wali ku kasumaali oba ku kati waggulu bano abagenda mu ttale okitegedde omusajja lwafuna ekirowoozo ekiyita mu kkubo byabadde tatera kuyitamu naye nga kyekimuvuga jjajjaawo muzimu abamu temwendera ku magezi gammwe abamu temwendesa maanyi gammwe era y'ensonga lwaki abantu abamu bakwatibwa toyendanga ng'osuubira nti obwenzi obwo gwo weetegeeredde wekka na wekka wabaawo olukwe olwagala okujja mu birungi lukuzze wansi olw'amabanja g'olina mu famire nga togalowoozaako kiva mu kuba nga togalowoozaako kati munnange azimu ng'avuga bbaawo ng'amuvuga kakati abakaka senseni waatuuka asanga mukwano gwammwe mu famire ng'amugaa gy'olaga nno nga taliiyo ng'amugaa ali luddawa mpiseeko wano naye ndabye bakyama bwe bati wali taliiyo ne bw'onoogenda taliiyo yakayitawo katikati azimu byonna yabizannya jjajjaawo gwe omukazi kati munange olinga nengedde ayingira wali naye abadde n'omwami alabika ndowooza bulaaza walabika mukoddomiwo akati omusajja ng'agenda yeetegereze we bamugambye aba alingiza mu katuli ka geeti tugamye mugenze mu loogi omwami bw'atuuka atuukira ku geeti ng'alingiza mu katuli we bamugambye mukazi we waayingidde agenda okulengera ng'omusajja gw'oli naye nga mulala omusajja ng'agumiikiriza nga muyingira omusajja ng'asala amagezi ng'ayingira mpola ng'era kasitooma
agamba mbadde nina gwe njagala, omusajja ng'ayitawo ng'akunoonya ng'akusanga mu luumu nga bulawuzi ogiggyeemu, amabeere gali bweru bali mu kuyonka. ogwo omukwano guba tegenda maaso. Omukazi wattu tomanyi kyavudde ku kigwo, omanyi wagwa mulaavu. Yoyo omusiguze gwe batagenda naye maaso. Bwe mumala okukyangalana ne bbaawo n'omusiguze ng'akusuulawo, gwe mukwano guba gwategebwa lubaale. Ng'oli mu birungi nga bulijjo olina amabanja naye ng'omusajja yakusigula. Okitegedde? Bw'oba ng'oli mu kyalo, omusiguzi oyimirira naye ku mutuba oguli ewa neyiba ku nsalosalo, era bbaawo waayita n'abeekanga n'abalaba. Kyokka olwo olutalo lulimu lubaale, bwe mulukoleeza terusirika paka ng'omu akuttemu ebibye ng'agenze. Okitegedde? N'olwekyo ogwo gwe mukwano ogwawukanyizibwa empewo. Kati kye ngamba ono omukyala agamba ebirooto bye biraga talibeera na musajja oyo, naye mu buliwo baagalana, era buli lwagezaako okwekyangira ku musajja ono aloota ebirooto eby'entiisa. Ekitegeeza nti omusajja ono musajja wo, kitegeeza nti omusajja ono bajjajja bo bamumanyi, kitegeeza nti omusajja ono ali ku kontrakiti, ali ku liizi. Okubeerawo okwo naye bajjajja bo bakumanyi. Okitegedde? Bajjajja bo bakumanyi era baakubudamyawo, era okyayinza n'okuzaalawo omwana. Bajjajja bakola kontrakiti esobola okubeera ey'emyaka 10, n'ozaalamu abaana abawera 3 oba 4 nga muli mwenna n'omusajja, naye ng'omusajja oli muleka. Obwo obufumbo tubulabyeko. Okitegedde? Si buli bufumbo nti bajjajja babeera tebabumanyi. Osobola okuba naye ng'oloota temuli beera mwenna, naye ng'ate bajjajja bo bamumanyi ng'era tebaagala nti bwe muli mwawukane mu bubi. Okitegedde? Bo baagala be bali baawula. Oba batutte mukazi mu bwenzi oba musajja mu bwenzi, munne n'amusanga. Eyo enjawukana bw'etyo ng'ekoleddwa myoyo, so si mmwe, so si ggwe keera kumakya olw'okuba bandagudde ku musawo nti sijja kubeera naye okomewo omugambe mukazi gw'enviira ndaba bangambye tojja kubeera nange. Seeyo ate mwawukane nga mu bulungi, tonyiizanga muganzi wo. Ebyo byonna bikolimo. N'olwekyo nnyabo eyeddira olugave ng'oli muzzukulu wa Katende Endugwa, era ng'oli muzzukulu wa Mukiibi, ng'oli muzzukulu wa Katende, era nga mulina olusozi oluyitibwa Katende lulindooza ku lw'e Masaka, olusozi Katende, era nga muli Basese gye mwasibuka. Ab'olugave mulimu olulyo olutali Luganda, olulyo olwajja obuzzi, era ng'omusirikale wammwe omukulu mu lubaale abeera Kiwanuka. Okitegedde? Era ab'olugave mulumwa nnyo empewo ya Kabaka, era abaana ab'obuwala balemesa nnyo obufumbo, era ab'olugave batera nnyo okufuna ensimbi, naddala abaana ab'obulenzi. Abaana b'obuwala batera okubulwa obufumbo ate era batera okubulwa emirembe ennyo ab'olugave. Kyokka sigambye nti bonna, wabula bwe weetegereza mu kikoomo, abaana ab'obuwala batera nnyo okubulwa obufumbo, era abaana ab'obuwala tebatera nnyo kukulaakulana, kubanga ab'olugave baasigaza emmaali ennene ng'eri ku ludda olw'ekituntundu ekisajja mu kitundu ky'Obwakabaka, lye linnya lye batuuma erya Kinene Nnyumba. Kinene Nnyumba, so si Kinene Batenda wabula Kinene Nnyumba. Erinnya eryo lituumwa basajja, era abasajja ab'olugave batera okufuna ensimbi lwakuba teziba nnambulukufu. Bazifuna ne bagaggawala, naye bawunzika n'ebirwadde, bawunzika. Ensimbi z'ab'olugave ebiseera ebisinga obungi batera ozifunamu ebigezogezo ebitasanyusa bulamu bwabwe, kubanga tezaatuukirira, zaakomamu bwa kinene. Era ab'olugave famire ezisinga obungi tezitera kubeera njavu, batera okufuna ensimbi, naye ensimbi ezo ziba nnyo amaaso ne basanga ebizibu eby'enjawulo ebikwatagana ku bulamu ebitali bya bulijjo, ebirumya emmeeme, ebikaabya amaziga. Abaana b'obuwala tebatera nnyo kukulaakulana na kubeera nnyo bulungi. Ekika ky'ab'olugave kiba kirina okusamira okuwummuza erinnya eriyitibwa Kinene mu buli famire. Kinene
okitegedde era famire bwe beesamidde erinnya Kinene si kirungi kulituuma kubanga babeera baliiseeko. Erinnya Kinene lya busungu. Erinnya Kinene litegeeza kinene ttaka, kinene nnyumba, kinene ttaka, okitegedde. Era basobola okufa embulaga, basobola okufa ebirwadde ebitategeerekeka, okitegedde. Kale babeera bulungi naye ate beerabira okusamira. Mu kwerabira okusamira batera obutafuna bulamu busanyusa aboolugave, okitegedde. N'olwekyo nga muwala ggwe oli muzzukulu wa Katende Ndugwa, oli muzzukulu wa Mukiibi, era nga jjajjammwe Mukiibi ekkubo erikwata direction entuufu nga akyali Ssese ku mulembe gwa Babemba Musota ba Ssekabaka. Mukiibi teyayita mu kkubo ddambulukufu obanga bonoga nti main yagenda akiibakiiba kaato. Olwo olugero nalwo ndirubannyonnyola, kwe kwava erinnya Mukiibi naye nga yalina erinnya lye eritaali lya Mukiibi. Mukiibi kwali okukiibiriza akaato ku bbali w'ennyanja ng'agenda kwalinga kwebbirira okusinziira ku lugendo lwe yali agendako. Kye bayita yakiibiriza akaato oba okukiibakiiba akaato, nomwava erinnya Mukiibi. Ekika kya Buulugave b'emu ku bika ebikulu, ebimu ku bika ebikulu ebikadde, okitegedde. Ekika kya Buulugave oba njogera nnyo oba omanyi kati abantu ba kuno bageya kati bayinza ogende bali omusajja ono alinga kyalaani, ate nabamu bamanyi n'okugamba mbu mulangira obeera wamubuuziza obubaka butono n'alandagga. Bw'oba toyagala kubiwuliriza tobiwuliriza. Ffe tusomesa kuno nakuli gw'oggyemu, ffe tusomesa tubuulirira, ffe tetusomesa muwawa. Bw'oba oyagala osobola okufuna ow'omuwawa oli okuwa obuwi ansa tekijja kukuyamba. Omuntu wa wano alumwa nnyo lubaale, omuntu wa wano yeetaaga okuwa ebyokulabirako nga bingi, okitegedde. Ate omuntu yeetaaga okubuulirira, ate omuntu yeetaaga okulengeza, ate omuntu yeetaaga okumanya ensi eno obukalubu bwayo n'obugonvu bwayo n'obulumi obugirimu. Kati omuntu w'onoomutuukako naloosa omukazi ng'avuma munne, naawe n'omuwa buwi ansa n'omugamba nti okuvuma kye kino nga tomubuulidde cause. Kyova olaba nti abantu abamu benjedde, benjedde. Oli alina ekintu ekimuluma mu mugongo, ne bamuwa eddagala n'alinaaba ne kitereera, n'atunulamu emyezi 2 ne kiddamu. Omuntu yenna n'akujjanjaba alina okunoonya koozi y'ekyo ekintu kiva ku ki. Omuntu ono okutuulwamu ekintu mu kifuba, era ekintu ekimutuddemu kye ki era kyagala ki. Mwe mwagala first aid otunulemu, mwagala kumira Panado. Panado abuguyazizza bantu bangi. Abantu abasinga batambulira ku Panado, abantu abasinga abalumwa lubaale. Panado buli woolaga Panado, buli woolaga ebinu ddagala nkusekula, ddagala liri mu mikebe. Lino ligoba bitambo, lino ligoba biteega, lino ligoba kifaalu, lino ligoba kinsimbye, lino ekifuba kikuluma, omutwe gukulumira mu liiso, bino biki, okitegedde. Erimu lyakweteeza, erimu lyakunaaba, erimu lyakunywa, erimu lyakufumba, lya bibajjo. Panado, okitegedde. Kakati ffe tetusomesa muwawa. Olajja kuga mulangira alandagga ava ne ku kyamubuuziddwa, atayagala kiwulira tokiwulira. Ffe ekyatuleeta kusomesa. Okusomesa kiva ku ki? Obulambulukufu, nsonda ku nsonda. Waliwo ennyimba ezitera okufuluma oba zitera kubeera ey'okubidongo oba mu bisaawe nga bagamba mbu batabulamu ebyennyanyanyanya. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati naffe mutuleke tuteekemu ebinnyanyanyanya. Abazzukulu bamanye, abazzukulu tebamanyi. Lubaale ono aluma abantu naye tebamumanyi. Oli lubaale abeera amuluma, omuntu asobola n'omugandira eddogo lye likuluma, bambi nakkiriza kuba alumizibwa, okitegedde. Oli basobola n'omugala leeta $3,000,000 naye nga si ddogo, nga lubaale ng'ekintu kiri kimu genda kulima kijja. Akati abantu oba olina obbasomesa, okitegedde. Wamma nnyabo Owoolugave kansubire nti otegedde obubaka bwo buno nno ekibuuzo ky'ogambye kiva ku ki, kiva ku ki, okubeera nti olina omusajja naye nga mu birooto byo bikulaga
siribeera naye kyokka mu bulamu obwa bulijjo twagala era mwagala naye buli lwe ndeetawo embeerabeera eraga ng'ebigambo ebireetawo nga bonogamba nti mwerumaaluma mulotako ebirooto ebibi mulota kitegeeza nti jjajjaawo omusajja oyo yamusiima naye wa kiseera ate ko kuba tuddeko emyoyo egifaanana egigyo naye olulyo mwava n'ekika mwava temwakifumbirwangamu naye olw'amaanyi agamutuddeko gagezaako okufaanana n'agaga era amaanyi g'omusajja oyo galabika n'okukuuma gakkuuma naye ng'eringa kontulakiti okubeerako naye jjajjaawo akumanyiiko kopi era omusajja oyo osobola n'omuzaalira naye oluvannyuma lw'ekiseera oba muli mu baana bana oba basatu oba bataano omusajja oyo muliyawula olina olugendo lwo olina ebyokkola olina ebyakutonza by'olina okukola oteeka okuba nga okufumbirwa ku n'omusajja gw'olibeera naye lubaale yali mukuleetera naye kati olwaleero ng'abalya mmere babeera nti omulya mmere mulamu jjajjaawo akuleetera omusajja ow'ekiseera ebanga liizi eyo esobola okubaamu abaana bananga ndagaano bajjajjammwe bagikoze ne mwagalana n'omusajja ebbanga lyonna n'akulabirira buli kimu ne muzaala abaana ne batuuka n'okusoma ne batuuka ne musiniya wanu ne mufuna obutakkaanya amaka ne gasattulukuka abo bafumbo tewaakabalaba okitegedde kati okitegedde ekintu ekyo kansubire nti otegedde bulungi obubaka buno akukuume liisodde ne ddunda Namugereka Chwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nabuddu.